Yes, program Spark kumacha mu kitundu kyo olwayo tusinzidde wano ekajjansi tugenda kunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga ezitali zimu nga bwe twakugamba nti wano ku Spark TV tujja kubeera nga tukusalako mu kitundu kyo wonna w'oli tubenga tunyumyamuko naawe ku nsonga nyingi ezikwata ku bannayuganda. Nze Ahmed Wahab wano ekajjansi tambula naffe tubenga tusinkana abantu baffe tubenga tunyumyamu mpola. Mami ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Oli mutuuze wa wano mu Kajjansi? Ndi musuubuzi wa mu Kajjansi. Amanya. Nze Sera Monica. Sera Monica. Osuubula ki? Suubula kateni, bed cover, blanket, masuuka ne aprons. Okay. Kakati singa okeera ku makya ne bakuwaamu ku bukulembeze bwa Uganda nga gwe akulembera gwe afuga oli entebe mu ntebe. Biki bye wali agadde okuba ng'osookerako kukola? Nandiyagadde okulaba nga ndaba nga buli omu yeeyagala nga sente zafuluma zenkana nezayingiza nga talinawo ka savinga nga alina okusavingako oko naye nga byenkanankana. Ekyo kyoba oyagala singa wagwe pulezidenti wa Uganda iye kulaba nga abantu balina akasente mu nsawo. Iye tewali kirala ate ekyokubiri buli omu yandibadde free nange ng'omukulembeze nabanga antuukirira n'anyinyonnyola ensonga ze. Buli omu nga ajja mu State House akulabe. Si mu State House abaako emitendera gya followinga naye n'alaba nga afuna bwenkanya. Kale tweyanze geka tweyongereyo n'okunyumyamuko n'abantu baffe wano mpola. Tuli Kajjansi wano tunyumyamuko n'abantu baffe wano ku Spark. Ogamba otya papa? Entata. Oli steady? Ndikiriya. Amanya? Tumusiime Levi. Oli mu Isirayiri? Era mpola nga bw'obitegeera. Kakati tumusiime singa okeera ku makya ne bakwasaamu entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Biki by'oyinza okusooka okukolako? Engazi nsooka kwekulaakulanya ewange kuba siri bulungi. Osooka kukusa lubuto lwo? Nsooka kusala lubuto lwange n'abantu bange ebiddirira era nembiraba mpola. Kati olwo eggwanga obeera tolisudde mu ntata? Ate siyinza ddisuula kubanga okwekulaakulanya tekitwala yadde ennaku bbiri. Nze nganze deni nga ndowooza kubalala mu wiiki emu. Osooka mu Bank of Uganda n'osooka oyolayo? Nenteekayo ewange. Olubiranga era nga wekimegwe embeera tufuuse mu bbye ate? Mbasibbye nnaku bbiri oba omuntu akufuga emyaka 4 lowooza aba akubbye ekintu ekyenkana kye. Kale taata. Ogamba otya papa? Weeyagala? Neyagala. Amanya? Mutunguzi Gerard. Singa bakwasaamu entebe y'obukulembeze ne bwe zibeera ennaku 10 zokka bwe ziti nga gwe akulembera Uganda olwaleero biki by'osookerako kukola? Nsookera ku bantu ba wansi obanga akatale ngaako nensookera kuba boda nemba pulani nembawa ebibiina ne bakola ekibiina nembongereza amaanyi nebateekamu amaanyi n'enguudo nenzitereeza so n'ebintu n'ebirala. Kati kyogamba enguudo zemuyitako si nnungi? Ebinnya byereere sebo. Ebinnya byereere ng'osooka kukola nguudo nakulakulanya ababooda bokka kubanga gwe mulimu gwaffe. Gwe mulimu gwamu? Kale tweyanze gye tukyeyongerayo mpola tunyumyamuko n'abantu baffe wano e Kajjansi buli omu ng'atubulira singa bamukwasaamu ku ntebe ey'obukulembeze kiki eyalisookeddeko kukola. Ajati salaamu aleikum. Oli bulungi Ajati? Ndi bulungi. Gyebali. Kale bambi. Ajati oli musuubuzi wa wano? Nze ndi mutuuze weeyo Nakigalala. Nakigalala. Kati Ajati singa bakwasaamu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ne bagamba tufugemu emyaka nga 3 biki by'otandikirako okukola kino ne kino ebyo byensookerako okulaba nga eggwanga litereera? Bwe bankwasa entebe y'obukulembeze kyensookerako okukola kwe kulongoosa amalwaliro naddala abakyala we bazaalira ne babeera nga we bazaalira walungi babeera n'ebitanda nga bino eddagala naye nolaba omukyala ng'agenda okuzaala naye nga bamusaba giraavusi gavumenti zeyandibadde etuyambako ku giraavusi ng'ezo nga batuyambako ne ku ddagala nze okusinga amalwaliro ge gannuma. Amalwaliro g'okwata? Amalwaliro gesinga okulabirira kale n'amakubo n'amakubo ago nago nandigalabiridde nnyo. Ajati amannya gaffe? Amannya gange nze Mutesi Zaituni. Ogamba otya papa? Yendisebo. Weeyagala? Neeyagala. Amannya gaffe?
mpitibwa Elijah Kitaka. Elijah Kitaka. Yes, sir. Akapale nga sikeeku. Anti kano kati olaba leero si weekend. Naye nga ku weekend nsitera nnyo bukuba kuba ku weekend bw'obeeramu mbadde mmanyi ogenda Kampala ne leero erinnya liviireyo ddala bulungi. Okay. Obuba bwa weekend. Obeera wano mu Kajjansi. Wenyini wano. Era muokolera emirimu gyo. Yes, sir. Bitambula bitya? Mpola mpola. Bangambye ssente abatuuze b'e Kajjansi mulinamu era temulina kye mubanjansi eno. Akasente kabuzeeku kwekyo obumanya naye tujja kuba mpola tujja byakuyiriba. Byakuyiriba. Okay, Elijah. Yes. Singa okeera ku makyanga gwe president owa Uganda. Yes, sir. Ne wobanga okuttemu weeks 3 oba mwezi ogwo. Yes, sir. Biki byogamba nti kino ne kino ne kino ne kino byensookera kukola Uganda neetereera. Nga nze president. Ekintu kyesookerako ddala okukola musolo. Kugwongeza. Musolo gwo gususse. Ogukendeeza bukendeeza. Bukendeezaako kuba kati nze olaba akabizinesi kange kano nkolera wano wabweru. Naye era omuntu asobola ova eri n'agamba muganda wange twagala musolo. Kyokka nga n'emintu bino gye mbijja naye babigijjako ki? Omusolo. So ekigambo musolo kyensookerako. Kyosookerako kukwatako ekyokubiri obuyonjo. Eyo nsonga nkulu. Obuyonjo bwetaagisa mu bantu. Oli muntu mukulu toyagala kunaaba tosala birevu ebintu ng'ebyo balina obikolerako ddala nga ze pulezidenti w'abantu. Nange oba ogenda kunkwatako ekyange ibakijjeko. Mukama wange sekisirevu tukiyita buswiriri. Njogera ku kirevu. Okitegeera muganda wange. Ekintu ekyokusatu empisa. Empisa mu bantu kintu kikulu nnyo. Yesu mukama wange. Kale naye era nyongera okubiriza abantu abandaba ku Spark TV mujja mumpagire nange mbeerewo nfuneko ekyokulya ng'omuntu akabizinesi kanke kano mukama wange. Otunda nsawo nga woziraba. Kale tweyanzege agamba atya papa oli fiti? Ndi fiti papa. Wijebali kale sobona ebyo kulaba wakedde dda amaanyi oyina mangi wakozeemu dda ku ssente. Owaye tukeera ne tuteekayo naye gavumenti gye tutwala yonna. Omutonzi waffe yasalawo. Omutonzi yasalawo. Oli agamba Atasha. Amanya gaffe? Amanya Kigongo Ibra. Oli buterevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi bulungi. Ogiraba? Ddala. Kiki osinga okulaba ku Spark? Ngenda nendabako eby'erumu aba music ng'ezo nendabako programu za oluyimba olusinga webityo. Kakati singa okeera ku makya nga gwe pulezidenti wa Uganda okumala emyezi ebiri kale mu mwezi gumu biki byotandikirako noga kino ne kino ne kino ne kino byonna mbikola Uganda neetereera? Nsooka ne nkwata ku bali b'enguzi. Nobakola ki? Nobongera ku ssente? Ate kubongera ku ssente buli gwe nkutteko komera ne nkwata bano ababba essente z'enguudo. Kati katugeze waliyo nabbanja kyatukoze. Nabbanja omuteeka mu komera oyo nogenda n'oleeta bano babaavu nati kati bo balina engeri gye beefuula ffe tuli babaavu kati abo bonna nenoonya obusajja obwo waliwo kati buno obusajja obutamera mbiri ku ttama aye ngaffe abameze obulevu kati waliwo obutamera mbiri ku ttama nga muganda nge gwe nkola naye talina wadde kagundi kafuyiriza bonna n'obasiba abo bonna mbateeka mukomera kuba tebalina kye bagasa ggwanga. Uganda yonna ogenda gisiba busibi ggwe kati waliwo abantu bo nga tulina obateekayo ekitoko kiri nti enguzi yekyayonoonya eggwanga enguzi enoonye eggwanga kubanga ffe tuli bavubuka naye okeera n'oggulawo edduuka lino naye nga n'okeera ku makya URA eba ekulinze n'olinda kansonga ekulinze leka ebintu bingi bye betufuna ng'abavubuka kyali kati oba okyali awo nga ne renti atuuse like ne gye tubijja yennyini ogenda osanga nga gye tubijja bakuggyako omusolo nabo babaggyeko ne ku airport babaggyeko omusolo na wano wennyini we tuli n'osasulirawo omusolo kati kwegamba eggwanga mwe tutambulira si ddungi tusaana tukyuseemu omwezi ogwo gumu gukumala kale tweyanze gika tweyongereyo wano mpola mpola nga tunyumyamu n'abantu baffe wano mu katale Kajjansi. Ugamba otya? Oli bulungi? Amanyi? Akampulira Marvelous. Ani? Akampulira Marvelous. Akampulira Margaret. Marvelous. Kwegamba oli Marvelous. Wa Marvelous Paul ajja bonkeberera abulabe. Kakati oli buterevu ku Spark TV ogimanyi? Yes sir. Ogiraba?
Kikyosinga okulaba ku Spark? Buzannyo. Badde mmanyi ogenda kuŋŋamba ekintu ekirala olimbaki ne kaakati mmanyi kyoyogedde kyekituufu era kyosinga okulaba. Kaakati obugattu bwo bwamekanga bulungi nnyo. Nga tonina mu buli kika kyonna. Buli kika. Mpe ku ssente. Nkiraba kituufu buli kika okirina. Kaakati singa gwe olwaleero bakuwamu bwa pulezidenti bwa Uganda omwaka ogwo nga gwafuga Marvelous yafuga Uganda okumala omwaka teweesimbyewo bakuwadde fuga buli kimu gwakinako control. Biki byotandikirako kukola? Kuyamba abaana abawala like nga babalekawo nga babazaalamu abaana. Basingo mazaazi. Yes. Ne babanga balina empisa embi. Yes. Nga ze zabalekesaawo. Yeah. Lwaki otandikira ku basingo mazaazi? Kubanga bayita mu kugezesebwa kungi. Tubonaabona nnyo basingo mazaazi. Naawe oli singo maza. Omuyayi yalagawo. Gyali. Yanyenya mu ttaka. Kale. Ogamba otya papa? Oli fiti? Ndi fiti baba. Amanya ga? Muchunguzi Gerard gemanya. Muchunguzi Gerard. Yes. Okolera wano? Nkolera wano. Kajjansi bangamba muyina ssente abatuuze b'e Kajjansi temuyina kizibu kyonna mu nsi. Ssente zaali baddemu naye baaba. Naye ki? Ebintu bya bbeeyi. Ebintu bya bbeeyi? N'abasaabazi tebakyatambula. Tebakyaliwo? Kaakati singa bakuwamu ku bukulembeze bwa Uganda emyaka 2 biki byotandikirako gwe nga mukyuyuzi? Ebinsooka kutandikirawo ng'engeri eyintasomamu. Nsooka mu masomero, nsooka mu bwana bakazi abatalina basajja ngambawo ebyokukola. N'obawa abasajja? Nimbawa bizinesi ne balabirira abaana baabwe. Kubanga nze nakula taata nga taliiwo. Kati Kasinga yaliwo. Ndowooza nali badde nga nsoma. Kati ng'abantu ng'abo abawansi abaabo nali badde nga mbawo ekyokukola. Kale tweyanzege yagamba amasomero byebimu ku byasooka okubeera ng'akolako. Papa ogamba otya? Ndikiriya baba. Nnyo n'okusinga. Amanya gafuza. Bampa Tonskidagi. Engeri gy'oli kiriya nnyo okusinga ne bwendowooza olabika wakuttemu dda ndaba ova nakola shopping tolina nnaku yonna mu nsi. Zino ze za weekend, nkyali mu weekend. Okyali mu weekend? Weewaawo. Kwegamba gwe tonnatandika wiiki? Ejatandika sanga 7 nkyali mu byango. Okyali mu byango babikyakusumbuwa. Saga nyokera yate mwana nzoganye buzoganye. Kituufu ekyo. Kakati singa ku makya bakeera ne bagamba okumala omwaka gumu n'ekitundu gwe mukulembeze wa Uganda. Biki byotandikirako kukola? Byentandikirako kukola nsooka nentereza internet eyo. Kuba abantu bandaze bingi bye basobola okukola okuva eno TikTok bwe yajja. Nsooka nentereza internet abantu ne basobola okuexposinga bye basobola okukola mu nsi. Ogitereza otya? Nsooka nentambuza wifi ng'abantu bafunira ka discount akatono ennyo. Kwegamba ogisala ebbeeyi? Ngisala ebbeeyi. Kakitegeeza omuntu asobola obeera eyo n'akola product ye n'agissa katale kati basaponsa nibasobola ogyongeramu ssente kino nekiba nga kitambula kiriya nnyo. Kati n'ababa batalina mirimu tuba tusobola basapootinga ne bayingirira internet eyo esobola okwanguya ebintu byonna. Kati ate emisolo gitegeeza giba gyeyongera okulinnya kampuni we zeeyongera. Kitegeeza n'enguudo tuba tusobola zikola amalwaliro tusobola oteekayo eddagala ekitundu ne kiba kiriya ensi netunyumira. Kale tweyanzegeye asooka ku internet eyo n'asooka agirongoosa buli omu n'aba nga asobola ojja akisesinga Uganda yonna kasonda ku kasonda nga buli omu ayina internet. Ye mukulu bw'atyo bw'agamba. Waliwo wano omukulu ali mu kutunda plastics yakedde dda kubeera nga anoonyamukko naye tugenda kunyumyamukko naye mpolampola. Agamba atya papa? Oli muwagizi wa Arsenal? Ttiimu lwaki yalemeddwa okuwangula akapiira ng'ate yabadde esamba bana? Sajja wadde bukalu. Omusajja bakoze ki? Bwakalubi. Amanya? Amanya Tamusanje Godfrey. Nenga eddoboozi liri wansi kiki? Ndi mulwadde. Oli mulwadde. Oba Arsenal yakuleseeyo kati ng'owulira bubi? Ebyo bibaawo. Bitambula bitya? Ebitowa ebito. Kale kaakati singa bakwasaamu ku bukulembeze bwa Uganda biki bye walitandikiddeko okukyusa? Okukyusa ku mbeera y'obutale embeera gye tuyitamu. N'obukola otya? N'obuzimba oba n'obuwera? N'obuzimba n'obuyonjo kale era nabo kyetaagisa. Kano akatale kammwe si kayonjo bulungi. Weero litasobola kugula wantu wakyafu. Ogamba si kabulamu obuyonjo.
kale tweyanze ege ogamba otya tuli ssebo weyagala neyagala ssebo amanya gaffe amanya nze Naalongo gwe Naalongo kati kano katatu kategeeza ki Naalongo kategeeza omutima ogwamenyeka bakumenya omutima bamenya Saalongo Saalongo nga yakola bubi nkuwe kameramani wange ono omutima aguzzeewo mumpe ate ndaba munene bulungi saano bwa Saalongo okay kakati bwe bakuwaamu kulembera Uganda emyezi nga 8 biki byoyinza okugamba nti kino ne kino byenkolako Uganda netereera Uganda ina okutereera kussaamu ssente zaffe value n'oteeka eddagala mu malwaliro n'okuyamba ku baana abatalina mwasirizi n'okuterawo ku masomero nga ga bwereere okuyamba ku baana abatalina buyambi naye amasomero weegali UPE wezi wali naye munnaye ebiko tebimala basasuza ssente babasasuza ate leetayo zino leeta ate nga baga bya bwereere kati gwe bw'obeera president gaba ga bwereere gaba ga bwereere kubanga abaana bangi bali ku street beetaaga okusoma naye nga tewali buyambi kale tweyanzege katweyongereyo wano mpolampola nga tunyumyamu n'abatuuze baffe mujeebale bannaye muli bulungi ogamba otya oli bulungi amanyi Naava Joyce Kisaache mubeera bambejja mumbejja Naava ova mutuba gwani Sekabaka wa 15 yani kale kakati Naava Joyce singa bakeera ku makya ne bagamba kakati Naava gwe president wa Uganda okumala ennaku 9 munaku ezo 9 biki byokolako nako 9 ekinene nnyo Uganda kyetaaga kujjawo nguzi okutereeza sente ezanditerezezza ebifo bino bazikozesa mu nguzi then n'okuyamba abateeyamba kozi basobola okukyuka ne bazimba Uganda gye bujja maaso then n'okuyamba abaana okweyongera okusoma kati nga nze namaliriza senior 4 yange ndi mu vaaka oli mu vaaka kakati wano wookolera mu katale oba ozze ku shopping nze ku shopping kati gwe vacation ogenda kugibeera bubezi wakanga olya buli soga tugenda kukola kale tweyanze ye Naava bwatu bwagambye nti ebintu bino byakugira kukwata ku bali banguzi okwata ku bali b'enguzi buli kimu kyonna kibeera kiwedde Uganda esobola okuba ng'etereera kale bwetyo olwaleero bwe tusobodde okubeera nga tutambula tubadde wano e Kajjansi nga tugezaako okunyumyamuko n'abantu baffe biki bye balowooza bye bayinza okuba nga bakolako singa babeera baweereddwa omukisa of course guyinza okubeera nga mulanga era nga message eri abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nti ebyo byonna byowulidde mu bantu bye balyagadde okulaba nga mutandikirako kubanga mukola okugezaako okutereeza eggwanga erya Uganda. Inze Ahmed Wahab ngenda kuza mu studio ewa Keifas ne Meuka babenga bakongerayo ne programu yo eya Spark ku makya tuva ku Spark TV siba bulungi weraba.